nkulamusizaako nnyo wano ku mpooza gy'Nutty Uganda nga omuyimbi bamuyise Apass ku nnyimba 32 z'ayimbye omuli ezizze ezimanyikiddwa kw'ossa n'endala, era ng'ono yatandika n'oluyimba olwa Proud to be Saved mu 2003. Mwattu Apass olwa talanta ye mu kuvaayo ewala nga ono yeetabyeko mu brands ez'enjawulo omuli Bass wamu ne Ambition Mission, nga Ambition Mission yali nkola eyali eziyiza abavubuka okufuwa ebiragalalagala nga ebalaga n'okuba ku ssomero okutagetinga ebiruubirirwa byabwe kw'ossa n'okuba n'obulamu obulungi, nga ono akozeeko ne projects ez'amaanyi omuli Airtel Uganda Happiness Continuance, kyabise tugabane ebyamufuula ow'enjawulo nga ye omuntu kw'ossa n'omuziki gwe, era nga Apass akyakolagana ne project oba kiyite campaign eya KFC Uganda. Apass agamba nga lubadde lugendo luwanvu nga asuubiza bafaanansi be newankubadde wabaawo ebisoomooza, naye alwana era amanyi ki kyakola, nga ono agamba kikola ky'amaanyi nnyo. Apass mission ye ayagala buli maka g'omuntu okwetooloola emitala w'amayanja oba nga watutumu nnyo eri abo bamuwuliriza maka ku maka, musiki we naddala gy'ava oba kiyite gy'asibuka, era ng'ono akola butiribiri okuba nga buli kigambo ky'ayimba nga kiri creativity. Apass akikuba mu sitayiro ya reggae kw'ossa ne dancehall kiyite music charts, era ng'ono w'amaanyi ku dancehall reggae. Apass mu kuvaayo ewala akulira mu Kampala wamu mama ne taata, nga yatandika okuyimbira mu church nga muto, era nga talenti ye ebaddewo okuva mu kutandika, nga ono yali musajja anyumirwa omuziki mu mmotoka ya kitaawe. Mu biseera ebyo bazadde ba Apass baludde mu kwagaliza mutabani waabwe mu by'okuyimba, nga mwattu tebamukotoggera kuviira ddala mu high school, nga ono yatinta n'oluyimba nga wuuyo tuli ku bigere, I'm loving, gamululu, give me a kiss, kw'ossa n'endala. Apass ennyimba ze zaagenda ku myoyo gy'abantu. Apass olw'okukula kwe kw'ossa ne talanta ye ebaddemu n'okutoba, nga ono akoze collabos okuli Cautions okuva e Jamaica, Radio and Weasel, AI, EK, Lilian Mbabas, Don MC, Cindy, Shahidi, Khayia, Carl Wolf, kw'ossa n'abalala bangi. Apass awandikidde nako ennyimba omuli abayimbi ab'enjawulo omuli Bebe Cool, Lilian Mbabas kw'ossa n'abalala. Apass afunye iPeople Awards nominations, ekyo eky'okubanga ye Best Dancehall and Breakthrough Artist mu 2014, nga awangudde ne Bass Tennis Awards Artist mu 2014, Zina Awards, Uganda Entertainment Awards mu 2015 wamu Rising Star Awards kw'ossa n'endala nnyingi. Apass amannya ge amatuufu ye Bagonza Alexander. Apass yazaalibwa December nga 21 mu 1989 mu Kampala, Uganda, nga ono muyimbi ate nga songwriter. Katuddemu mu mboozi gy'otasaanye kusubwa. Nutty Uganda, Mukama akuume, mweraba.